Weewaawo Katikkiro Tony Masaazi ensonga z'obujjajjaffe zino zeetaagamu amazima oba ensonga z'ennono ze tulimu zeetaagamu amazima. Buli kintu kyonna kyetaaga ne tukirungiya ffe ffennyini abakituddemu ate abalala okukiraba nti kya bbeeyi era kya muwendo. Kale nno abaana abasinga babonyeebonye nnyo ku ssente ze bakoleredde ebbanga ku byeyo. Abamu bazze baziteresa abantu ab'enjawulo nga mikwano gyabwe, bw'aba mwana wa buwala n'ateresa bbaawe, oba omuntu yenna n'awa mukwano gwe, oba ngulira ekibanja oba poloti, oba bunzimbiremu ssente ennyumba obusente bwange, naye amazima ne gabulawo. Agenda okudda ssente nga bwe yazisindika oli nga yazikozesa, oluusi ennyumba teyazimba yeeyo, oluusi poloti teyagigula. Bangi tubafunye mu nsonga zino eza lubaale, bangi bazze okutandika okukola ensonga zaabwe. Nga bw'omanyi lubaale ono ow'obutonzi alwawo. Lubaale ono ow'obutonzi togenda kulagula muntu omukwasa ebintu nti lubaale awedde. Lubaale alimu eŋŋendo, alimu okutambulira, alimu okutabaala. Abaana abamu agenda n'ava ku kyeyo n'atuuka e Uganda, oluusi n'akubira essimu n'agamba mulangira ngenda kujja okutandika ku nsonga zange, oba nzija lunaku bwe ruti. N'ajja ng'amaziga gaalimu n'agamba kati mbadde nina ssente zange ze nsuubira ze nateresa omuntu bw'ati ne bw'ati, naye angambye teziriiwo. N'akaaba n'akubuuza ngenda kutandikira wa? Ngenda kutandikira ku ki? Tulinamu abaana mu lubiri ffe be tubeereddewo naye nga ku maziga kwatudde. Olunaku lunyini lwasooka okujja n'agamba nti nina ssente zange miliyoni 16 naye gwe naziwa agaanye okuzimpa. Angambye bwe nnaafunangayo 2 bwe nnaafunangayo 10 nja zikuwanga. Kale ng'akaaba. Tulina abaana be tubeereddewo n'abamu mwe bali be tubeereddewo naye nga ssente zaabwe baazibba. Waliwo omu ssente ze ku akawunti zaakyankalanyizibwa, ku akawunti zaabulankanyizibwa, kye yateekangako si kye yaggyako. Ate engeri gye babeerako empewo nti ekikugoba tekikutadde. Abaana bangi bakoze ssente naye baviiriddemu awo. Kale nno mulimu abaana abamu oli agamba mulangira bwe kiba nga lubaale ono ddala nnuma ate ng'alimu eŋŋendo alimu n'okutambulira, n'akubuuza mulangira osobola okunterekera ku ssente zange oba bwe ziti, oba 50,000 oba 40 oba 3, n'omugamba nti nja zikuterekera. Tuzze tukikola ku bantu ab'enjawulo okuviira ddala emabega. Oli n'akusindikira obusente bwe n'obutereka olw'okuba nti embeera mwe tutudde ey'ennono. Abantu bangi batumanyi, erinnya liri wangi era bangi balimanyi. Oluusi ne twewala okusuula erinnya n'okulittattana. Tuterekera abantu obusente bwabwe obw'ensonga zaabwe abamu, kuba si buli omu. Omuntu avaamu n'akugamba n'akwesiga n'agamba mulangira nterekera ssente zange zino oba kakadde, nsaba okanterekere nja zisanga. Oba ssente mmeka oba mmeka, okitegedde. Naye ng'obuzibu bwonna bwava oluusi ku baana abaatusisinkananga ng'asazeewo okutambuza ensonga naye nga ali bwa ppeke nga tubabuuza kiki twababuuzanga, naye n'obeera eyo n'owulira nti mulangira tomusanze mu katale, sigga nti omusanze mu kkubo, siggamba nti talina waatudde,
sente ezo kuzibba kiki ekyakugaana okuzinsindikira nenzikuterekera? Oba miliyoni 3 oba miliyoni 4 oba 6, waliwo yajjanga miliyoni 16 kumpi zonna bazibba. Okitegedde? Era omuntu oyo twali naye kati yamaliriza, naye twamala naye endowooza emyezi gyalinga 7 ne kati yamaliriza, naye twamubeererawo n'egimu ku mikwano gye gyali ayina eno gyamukwatirangako ekitono, naye ng'ekisinga ffe tumubeererawo. Kitegedde? Yali mukyala ng'akaaba ne tumugamba amaziga gasangule, tujja kukwataganyiza wamu kuba zino ensonga z'ennono tubakubiriza kudda ku nnono, aye tetwagala muziremererwe ate gy'otambulira gy'osanga muganda wo, kubanga balubaale bangi, ekika kibasuula, oluganda lubeegaana, n'asigala mu bbanga yekka, tebakwatagana mu njogera ne mu ndowooza, n'omukwano guba mutono. Kati omulubaale asinga bw'otamubudaabuda, ate ensonga ziyinza omulema, kumubudaabuda, okumubuulirira, okumubeererawo mu kaseera akazibu. Tugambe kati ng'abo bwe babbako ssente zaabwe era tetubagoba. Oli ajja n'akaaba n'aga ssente zange nazze kukola nsonga naye ssente zange ogundi aganye ozimpa. Oli n'agamba nasindika ssente zange bangulira akapoloti naye tebaakagula. Ssente zino ze nninawo sisobola kugula kapoloti ako, mba nsigazaamu akasente katono kanannyamba. Olw'okuba nti twafuna omwoyo gw'obuzadde, abantu bandyagadde ennono zaabwe. Ate tagenda kudda Bulaya kati kukola ssente, oluusi asiibuddeyo. N'ogamba mu butaagaane tunaakubeererangawo mpola mpola. Kale nno enkola eyo tugiyina mu lubiri, naye mu byonna ekisinga byonna erinnya tusobodde okulikuuma okuva emabega, kubanga nze nzize mpita mu buzibu obw'enjawulo, naye nga waliwo ekintu kye bayita ssente y'omuntu. Ssente y'omuntu, okitegedde? Kale nno bw'oba ng'oterekedde omuntu ekintu, first osooka kweteekamu kino nti singa yali teyazimpa buno obuzibu nandibuyiseemu ntya. Kasita omuntu yeeteekamu ekyo aba asobola okukuuma ssente z'omuntu. Gundi akutte miliyoni ze 2 agambe zinterekere, kati kuba ekifaananyi singa yali teyazisindika, ofunye ekizibu, omwana alwadde oba waliwo ekizibu kyonna, naye kati kitwale nti singa teyazimpa kuzitereka era nandipanze nandipalapalanyiza okulaba nga mbuyitamu. Kale nno ekyo kye bayita amazima, naye amazima si mangu kubanga tunyigirizibwa. Oli asobola okugaana nterekere emitwalo gyange 40, tusanga okunyigirizibwa nti osobola okuba omanyi mu mutima gwo nti nina emitwalo 40 mu nsawo gya gundi, n'ogyofuna okusoomoozebwa nga kwa mitwalo 3, n'otya n'ogamba nti singa zinannema okusasula. Ekisooka, omuntu w'empewo omutuufu teyeewola mu bbanka. Mulimu abamu abalubaale abeewola mu mabbanka nga na musawo nga balina ziirooni biki. Lubaale agamba Tereza ebyaffe bituuse, ffe tujja kuyimirizaawo. Era lubaale asobola okukola ssente zigula ekibanja, lubaale asobola okukola ssente zigula ekintu. Oba asobola okuba omulwadde n'omukolera ku nsonga n'akuwa poloti buwi. Asobola okuba omulwadde n'omukolera ensonga n'akuwa ekirabo. Okitegedde? Kati ffe ebintu ebisinga tukola abantu ne batuwa, ebiwe bye bisinga obungi ebintu ebituweebwa obuweebwa. N'olwekyo omuntu bw'akuteresa ssente ate n'ojja weeteeka mu bbanja n'okuluma omutima, oba tugambe oli akuteresezza kakadde, ofunye obuzibu, otoddeko emitwalo 80, olaba ate bw'ogenda okufaanagana omuntu eyagenda n'asaba looni, bweweeteeka ku bunkenke. Tusamira lubaale okutujja mu bunkenke, tusamira lubaale okubeera nti tewali atubanja, tusigaza lubaale eka nga yatubanja. Naye ensonga z'abantu obuntu nti nina amabanja nina ki, era oli kyavaga nti samira lubaale, amabanja, leebuleebu, omusana, biki byonna obeere ng'obivuunuse.
bo mu lubaale omutuufu akeera kutuula mu kisiikirize mu ssabo lye oba mu miti egibeerawo taddamu kwokebwa musana kasita lubaale amuggusa. N'olwekyo tusamira lubaale okutuwa emirembe, okutuwa essanyu, okutuwonya ddukadduka w'ensi. Akati ate oyinza kweteeka mu ddukadduka wansi. Tulina okukuuma erinnya, tulina okukuuma ekitiibwa. Enkya abantu bano abaana n'abazzukulu baagala ennono nti n'abazituddemu bewa ekitiibwa, n'abazituddemu b'amazima n'obwenkanya. Ekyo nno kye kitutuuza mu nnono ng'abazadde. Osobola okuterekera abantu nga 3 ssente zaabwe oba nga olina miliyoni zaabwe nga 5, naye buli omu mu kiti kye wejjako ekintu ekigamba nti zange. Okitegedde? Banka tezisula we tusula. Omuntu asobola okusindika ssente ku akawunti yo ne zibeerako olw'okuba nti tosula mu bbanka, tosula w'osula era omuntu n'azisanku nga kweziri. N'olwekyo abaana abamu batereka essente zaabwe tebatusumbuwa. Ogenda kumutwala katereke waba mweyana nga kasente kaakayina era bw'akomawo n'okamukwasa. Mulimu abagaa nti abeera nako. Mulimu oli agaa nti abeera nako nze tozimpa nja zoonoona. Mutuuka bamugenda Gindi nakugamba nti mulangira olutabaalo olwo ssente zo zitooleyo tugende. Oli nakugamba nti jjajja lutabaalo lw'Egindi watugenda kukola mukolo bwe gutyo baŋŋambye ekijjulo. Mulangira essente gwo zirina nti kale nga mukibalirira ng'omukwasa ssente ng'agenda agula bintu ng'akiteeka mu nkola. Abantu abamu abatuteresa ssente oli asobola okutuuka mu lutabaalo ng'olwo tugambe agenda kutabaala oluusi agenda lumalamu emyezi ng'ena oba 5. Nagga mulangira ssente bweziti ne bweziti nsuubira oziina nti kituufu. Bwe giba 3 wagansindikira. Akati mulangira nga ggwe okumbeererawo n'okunnwanirira mu kyonna ky'ogenda okumpisaamu oba nakusindikira 3, mulangira tuteese. Kati mbadde nkusaba otwaleko bweziti ezisigalawo zinyambeko mu ntabaalo. Naye nga yeetegekera kati tebalumwa mitima. Oli abaana beetegekera ssente ze n'azisangayo n'atoolako z'agenda obbawaako mmwe ng'embuga oba ng'olubiri okumubeererawo omukwatirako, okumulwanirira, okumukolera ku nsonga ze. Oba yakuteresa 40 nagga mulangira toolako ssente bweziti zez'omu lubiri oba zez'embuga oba zezizo oba zez'eddiiro. Mulangira nakuteresa ssente bweziti kati gwe toolako bweziti zezammwe esigalawo zinyambeko mu ntabaalo. Weewaawo si bangi abatera okwagala oluusi okubateresa akasente kaabwe okubaterekera. Baba lubatu. Kuba si buli omuntu ajja kugaa nti mulangira nterekera akasente kange nedda. Ate si buli bantu betusomesa oba abawuliza betusomesa nti onyumya nabo nedda. Si buli omu awuliriza ebyo nti mwetegefu kola lubaale nti oba agenda kunoonya biki nedda. Ate oluusi n'abamu era ennamba zaffe tebazirina kuba bazitusaba tetuzibawa. Naye oyo abeera ng'afunye omukisa olw'oluusi n'atufuna. Tosolaga nti oba tuteresa ssente z'abantu nti oba bali 10 oba 15 nedda. Wabula ab'olubatu bavaamuka ab'olubatu ng'alumirirwa ensonga ze yagala kutereeza nsonga. Ssente ziyinza omukyankalanako ayinza obutasobola kuzikwata. Oli agenda n'awulira nti mugenda Essese, mugenda Egindi, ne mugenda Egindi, ne mugenda Egindi. Entabaala abantu bazigoberera. Oli n'agattagatta naga naye kenkuŋŋaanyeewo ssente bweziti nziwe mulangira azinterekere. N'olwekyo amazima tegatuukirizika n'obwenkanya n'okukuuma ebintu by'abantu okubisanga nga bwe baabikukwasa. Si kyangu, mulimu obukulu mu mwoyo, okwekuza,
okweyisa ng'omuntu ow'emyaka emingi oba emyaka emikadde, okubeera ng'omuntu eyalabako, okubeera ng'omuntu eyakwata ku ssente, okubeera omuntu ebyensi gwe bitakyemazaamu. Twafuna okukkiriza nti buli kintu ky'olina okukola ne ky'olina okukwatako n'okwetuusaako lubaale y'alina okukikola. N'olwekyo obutagujubanira ssente era kituleetera okujjanjaba abantu nga tebatwemulugunyizzaamu era nga tetubabbye. Oli n'akuwa ekitono naye ekyo kyasiimye naawe ky'osiimye, ate n'okkiririza mu ekyo. Ffe tulina okukkiriza nti buli kintu kye tulikola oba buli kintu kye tuligula oba buli kintu ekiribeera ekyaffe balibeera bajjajjaffe, era ffe tetubiteekamu maanyi titulwane, nwane ngule kino, nwane ngule ekibanja, nwane nzimbe wali ennyumba oba amaduuka. Nze nkimanyi bulungi nti omuntu agenda okusamira nga jjajjaawe ayina arrangement biki byali kungula mu nsi, naddala nga ffe abaliko empewo. N'olwekyo ebyensi bino buli lubikwemazaamu, oluusi owunzika tokungudde, okyayiddwa, ate okoleddemu ebibi. Naye nga ffe ab'empewo oluusi ababeera basamidde lubaale ne tumutereeza, ffe tulina okukkiriza nti kye tulina okubeera nakyo si ffe tulina okukikaka okujja. N'olwekyo kwe kufuna obusobozi obwo, omuntu okuba nti omuntu osobola omuterekera akasente ke n'akasanga, bwe busobozi obwo okukkiriza nti bye ndifuna tegali bamaanyi gange. Amaanyi gange gandi mu kutereeza lubaale n'okukuuma ennono eyo. Okutereeza lubaale, okukuuma ennono, okuwa lubaale ekitiibwa, okumuweereza, okumugondera. Okitegedde gy'okoma okumuweereza n'okumugondera n'omukoleramu empisa n'okukola ebyo byakulagidde nga topaatiiseemu bibyo. Olabirawo omuntu enkyangazze nga mulwadde nga gambye bw'onkolera ku nsonga eno nja kuwa akakadde oba $30 oba bukadde 2. Okitegedde? N'olwekyo bajjajjaffe be balina ebyaffe era be babimanyi, be bamanyi kye tuliba, kye tulikola, kye tulibeera nakyo, ebirungi bye tuliba nabyo, bye tulifuna ne bye tutalifuna. Bajjajjaffe babirina. N'olwekyo awo ewava obusobozi okusobola okubeera nti osobola okuterekera ku muntu akasente ke, kubanga omuntu akuteddesa akasente ke oyinza okulya nti ali Bulaya naye ng'ate ali mu nnaku. Mwakolera si buli muntu ali e Bulaya nti ojja kwogera naye olowooze nti ali mu ssanyu oba olowooze nti mugagga. Eriyo abaana abagendera e Bulaya mu dduka mu kubonaabona nga tebalina mwasirizi. Oluusi abooluganda tebabajjira bulungi, bakyawe bakyayibwa ensi. Kakati si buli muntu gw'owulira mu maloboozi oba twogera ku ssimu nga muntu nti ali Bulaya, ali ku kyeyo, nti ali bulungi. Abamu banaku, abamu tebalina mwasirizi, abamu akusindikira akasente ke naye nga kwasibidde ng'era kwagumidde. Ate bw'ajja e Uganda nasanga wakajjawo tekaliiwo, wakakozesa ebibyo, ate tolina busobozi bugenda kukasasula. Yennyika omutima era ne gumenyeka. Ayinza okwetamu ekkola, ayinza okwetamu ensi, ayinza okwetamu emikwano. N'olwekyo amazima n'obwenkanya, singa omuntu aba akuteresezza ekintu kye, ate n'okukuuma erinnya lye obutasaanawo, obutaweebuuka, n'obutayitibwa muyaaye oba omukumpanya oba omuculuppya. N'olwekyo Katikkiro omukyalo oyo sente ze tujja kuzikuuma bulungi, ate olulala omuwanga akawunti namba yaffe etutabonabona nagenda mu Western Union nti ate okudda mu bibuuzo amannya go ge bawandiise n'otukeeredde endagamuntu oluusi wagyerabidde bitu ebyo. Kati ffe twava mu bintu by'okutubuuzabuuza ebibuuzo, otunuulira obuwalawala obutaliimu obuli mu bbanka tekaba kakubuuza kakwegayiriza biki nga ng'olaba tekaliimu, ng'olaba n'empewo zikaluma n'owulira obusungu. Bibuuzobuuzo ate sente za kukolamu ki biki. Kale n'ebintu ebyo nze omuntu ambuuzabuuza ebibuuzo simwagala. Kale nno omuntu waggambanga nti njagala mulangira nterekera obusente bwange buno, omugambanga n'abutereka butereevu mu bbanka, bubeerayo. Abantu balinayo obusente bwabwe naye nga babututeresa, bubeerayo. Okitegedde? Weewaawo kansubire nti ka audio kano kansubire nti
nti kalimu amakulu. Ne gy'oli naawe wennyini Katikkiro kansubire nti kalimu amakulu, naawe okubeera ow'amazima mu buli kimu n'obwenkanya, emikwano gye gikoma okusanyuka n'okukulabamu ebirungi, n'erinnya lyo gye likoma okuvuga buli lw'obeera nga tolinaako kibi mu linnya lyo, n'olwekyo amazima n'obwenkanya mu nsi, ate n'okumanya nti bino bya nsi bitwemazaamu, n'okumanya nti bajjajjaffe balina otuwa ebirungi mu nsi n'ebyo tulina okuba nabyo. Be balina enteekateeka zaffe ku ekyo kye tulifuna ne kye tutalifuna. Weewaawo, ye nze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.